Okuva essula 19 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Ku lunaku olwasooka mu mwezi ogwokusatu ng'abaana ba Isiraeri bamaze okuva mu nsi ey'e Misiri ne batuuka mu ddungu lya Sinaayi. Bwe baava mu Lefidimu ne batuuka mu ddungu lya Sinaayi ne bakuba eweema mu ddungu. Isiraeri n'asiisira wali mu maaso g'olusozi. Musa n'alinnya eri Katonda, Mukama n'amuyeeta ng'ayima ku lusozi ng'ayogera nti, bw'otyo bw'olibagamba ennyumba ya Yakobo n'obabuulira abaana ba Isiraeri nti mwalaba bwe nakola Abamisiri era bwe nabasitula mmwe ku biwaawaatiro by'empungu era bwe nabaleeta gye ndi. Kale kaakano bwe munaawuliranga ddala eddoboozi lyange ne mukwata endagaano yange, bwe mutyo mmwe munaabanga ekintu kyange ekigazi mu mawanga gonna, kubanga ensi yonna yange, nammwe mulimbeerera obwakabaka bwa Katonda n'eggwanga ettukuvu. Bino bye bigambo by'olibabuulira abaana ba Isiraeri. Musa n'ajja n'ayita abakadde b'abantu n'ateeka mu maaso gaabwe ebigambo bino byonna Mukama bye yamulagira. Abantu bonna ne baddamu awamu ne boogera nti, byonna Mukama bye yayogera tubikola. Musa n'aleeta nate ebigambo by'abantu eri Mukama. Mukama n'agamba Musa nti, laba njija gy'oli mu kiro ekikutte abantu bawulire nga njogera naawe era bakukkirize ennaku zonna. Musa n'abuulira Mukama ebigambo eby'abantu. Mukama n'agamba Musa nti, genda eri abantu obatukuze leero n'enkya era bayoze engoye zaabwe. Beeteeketeeka okutuusa olunaku olwokusatu, kubanga ku lunaku olwokusatu Mukama alikka mu maaso g'abantu bonna ku lusozi Sinaayi. Naawe abantu olibateeka ensalo enjuuyi zonna ng'oyogera nti, mwekuume muleme okulinnya ku lusozi newankubadde okukwata ku nsalo zaayo. Buli alikwata ku lusozi talirema kuttibwa. Ensolo yonna oba muntu yenna alikoma ku lusozi alittibwa ng'akubibwa amayinja oba okusuulibwa n'akasaale. Omuntu yenna alema okumukomako, eŋŋombe bw'erivuga ennyo, olwo abantu be ne balyoka basemberera olusozi. Musa n'akka ng'ava ku lusozi ng'ajja eri abantu n'atukuza abantu ne bayoza engoye zaabwe. Mweteekereteekera olunaku olwokusatu temusembeza mukazi. Awo ku lunaku olwokusatu bwe bwakya enkya ne waba okubwatuka okumyansa n'ekire ekikutte ku lusozi n'eddoboozi ery'eŋŋombe eddene ennyo. Awo abantu bonna abaali mu lusiisira ne bakankana. Musa n'aleeta abantu okuva mu lusiisira basisinkane Katonda ne bayimirira wansi w'olusozi. Olusozi Sinaayi lwonna ne lunyooka omukka, kubanga Mukama yalukkirako mu muliro. Omukka gwalwo ne gunyooka ng'omukka ogw'ekikoomi, olusozi lwonna ne lukankana nnyo. Eddoboozi ly'eŋŋombe bwe lyavuga ne lyeyongera nnyo. Musa n'ayogera, Katonda n'amuddamu n'eddoboozi. Mukama n'akka ku lusozi Sinaayi. Ku ntikko y'olusozi Mukama n'ayita Musa okulinnya ku ntikko y'olusozi. Musa n'alinnya. Mukama n'agamba Musa nti, serengeta eri abantu baleme okuwaguza eri Mukama okwekaliriza amaaso, abantu bangi baleme okuzikirira, era ne bakabona abasemberera Mukama beetukuze, Mukama aleme okubabonereza. Musa n'agamba Mukama nti, abantu tebayinza kulinnya mu lusozi Sinaayi, kubanga watulagira ng'oyogera nti, teeka ensalo okwetooloola olusozi era olutukuze. Mukama n'agamba nti, genda oserengete naawe olirinnya wamu n'Alooni. Naye bakabona n'abantu baleme okuwaguza okulinnya eri Mukama, aleme okubabonereza. Awo Musa n'aserengeta eri abantu n'ababuulira.